Kaguta Museveni asabye era n'alabula ababaka abalonde obutenyigira mu buli bw'enguzi. Bino abyogedde asinzirya Kyankwanzi mu lusirika lw'ababaka abalondebwa. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni era ssentebe w'ekibiina kya NRM akangudde ku ddoboozi n'alabula ababaka b'ekibiina kino abawangula akalulu obutava ku mulamwa n'obutenyigira mu nguzi. Pulezidenti Museveni asinzidde mu nsisinkano n'ababaka bano abalondebwa nga balinze kulayira abali e Kyankwanzi mu lusirika. Your Excellency. Ssaabawandiisi w'ekibiina Justin Kasule Lumumba asoose okubategeeza ekigendererwa ky'olusirika luno. You had the 15-point program, the 10-point program. When some of us were still in school, we came and found the 15. But all of this, under your leadership, were narrowed down to the principles of NRM. Ababaka abawangulwa mu kalulu nga ba NRM bayise mu Lumumba n'ategeeza President nti baagala bamusisinkane. The underlying factor is a human being, meaning that whatever we do, the center is the person. And in our manifesto for 2021-2026, Your Excellency, securing your future, it is also about a human being. President Museveni abalabudde ku nguzi nti bwe bakikola bakubanga batwalibwa nga abalabe b'eggwanga abasooka. Mwami Museveni alabudde ababaka bano okwewala okwejalabya n'okwonoona ensimbi y'omuwi w'omusolo omuli okutambula okugenda ebweru w'eggwanga. Pure corruption. MPs that they are going to benchmark. Just corruption. This time I must tell you, you are members of the NRM. I don't want to fight with you, but this time we shall fight. Sometimes I don't want to embarrass my NRM members, so I hint, I talk, hoping that they will understand. But they don't, and they end up involving all of us in mistakes. President Museveni abasabye okumuyambako okuteeka mu nkola ensoma eya bonna basome ng'abayizi tebasasula nsimbi ekiyambako abateesobola. Because they refused to implement free education. Because me, I wanted free education. They have made it impossible. The head teachers, they refuse. And you, the leaders, you allow them. Because you don't want to antagonize them. Ababaka balaze bye bayize e Kyankwanzi. Ne tusoose kuyita mu bino byetaagisa nabyo okusooka okweteekateeka. Tuli bapya ate abasinga bato. So ekitundu kino kye tulimu kibadde kyetaagisa ate neebaza NRM government. Ate nsuubira okugijja mu bingi n'okukola bannabannange aba Buganda Central Region n'ebitundu ebirala. Olusirika luno lukomekerezebwa 29 April okusinziira ku bategesi. Bya Wanduru Bone, Sorot TV, Omunyo.